Tugezaako ku 89 Emmanduso ennaku z'omwezi 6 mwezi ogwokusatu 2025 kituufu ku 89 programu neeyitibwa kkiriza obagaana kana nga abaisiraamu beewalizaako bagamba nti Ramadan Karim mwebali kusiiba nammwe abatali baisiraamu nammwe tubaagaliza akalema akalungi feno gye tuli mpolampola kulaba nti twazaganya mpolampola okulaba nti ebintu byonna tubikwasaganya byonna ebya Allah ate nebino ebyensi kulamusiza nate olwali ku lwokuna nakozimezi mukaaga programu eno eyitibwa kkiriza babaka ba parliament be babeeramu batuula eri mu parliament ebitambudde bitya ne babanga batuulira ensonga bwe zitambula kwebaza yonna gy'osinza olunaku lwaleero baddemu ebintu bingi naye nga gye twafuna ekikangabwa kyangu ekyo kyali bannaffe bajjiira mu kizimba awo eky'omuliramu kye bayita Hotel Sunrise. Poliisi ekakasiza abantu babiri baafudde ekintu kyavudde bagambye poliisi bagambye nti olaba abakolerayo sukaali abakolerayo sabuuni be bavuddeko omulimu guno okukwata ekizimba ekyo kye bayita hoteeri mwafiddemu omutanzania omu n'omukongo omu ebyo nno bibadde eno ate olwaleero ate eno ffe abamawulire tubadde ku hoteeri eyitibwa Mistel yebadde omukulu akulira ebyokulonda omulamuzi byabakama atugambye nti abange agudde olusirika luno tekutwala ddala ebbanga ggwanvu naye atugambye nti abange ebigenda mu maaso yenga n'akakiiko ke tekavunanyizibwa ku nsonga ezo yateekayo etteeka bateekayo ebbago ne bano abaka palamenti abaliwo ne bannaabwe tebaaliisa era nga tewali tteeka liyinza ye kumugaana talina tteeka limulagira limukaka kujja muntu ayeyisizza obubi. Kino kivudde ku tubadde tunulidde kawempe naga nti ekyokulabirako ekitukubira tooki 2026 twakatambulako emyezi 3 tunulidde kawempe nga bwatambula okulonda okujja okubeera sabbiiti ejja kuba bweruti ng'akalu kawedde dda bweruti ng'akalu kawedde dda tutulangira gundi akukumbye gundi alabiseeko bitujja okuba ku lwokuna niye byabakama tebali ku Mysterious Hotel Nsambya naga ye tewali tteeka lyonna yasobola baagano diisa abaka ba parliament sekyo kyokka ate era ye nga electoral commission ne banne tebayinza kujja muntu yenna nti ono yakoze ebikolobero yatusizaako abantu bino byonna era n'agamba nti nekirala abantu ebyo gye muli mumalamu amaanyi mujja ne mulopa emisango tebakalonda okuwedde kwalimu omivuyo kwalimu bino na bino ne bayita mu kkooti mu obujulizi mugaana ebyo abakama abantu tugendayo commission bali abaawaaba tubayita abantu bajje bawe obujulizi nti abange gundi yabba akalu walimu enviyo na gino tebalabika ebyo no bibadde ne wafate waffe Luweero omusajja Godfrey Kamoga mukyala wa Muse Shakira bafumisa ekisona mutta domestic violence kale aga nti omukyalo nabaddemu asambisa amagulu asambisa kibaliga nga Messi akati Mosala ndowooza omukyala addemu okusamba omupiira nga kusambisa kibaliga omwami n'ayomba n'amujja yakaso n'amusala n'afa ebitali birungi ebyo bibadde abwe bityo wano e Kampala mu Lubaga minisita Aruna Kasolo yali asinkanye ne ba RCC dibita RCC beka we Lubaga kitambula sinkanye ab'emyoga naye nti abange mujje gavumenti ina ssente waddewo n'omusajja mukulu Moses naye abadde waawo n'abange okulaba nga ayagala balabe minisita abagambye minisita wa Jegeje Aruna Kasolo naga nti abange sente muzikwate bulungi muzaagale tozikozesa bintu by'otolina kukola ojja nga gundi bakuweemu tolina gyogera kujja ssente walala bwatu n'abakubiriza bajjumbire emyoga ne PDM Party Movement Model bajjumbire abantu ab'erubaga bano basobole okulaba nga bava mu bwavu gavumenti nejja bagaggawasa naku lwaleero bingi badde mu ggwanga naye nga amazoko bebadde Ensambya akuli ebyokulonda n'abakulu tugenda kuyita era mu tuluba eryo era kiza nkwanjulire oli wangeyo omwami ewenge nyabo oli wangeyo omwami ewenge Medindi nedirante Edirante okay naye bajjajja baali nina mujjajja yali owengeye we babbulamu eyabbula erinnya lye mu taata wange
Okay. N'alituwa. Naye ng'amannya g'amatuufu ye Sserugo. Eddirante. Ate gwa g'amatuufu. Nabagabe Nanjeru Flavia. Nabagabe. Nanjeru Flavia. Nabagabe Nanjeru. Ngalimanji. Flavia. Buza batuuliza nnyabo mbaka. Basebo ne banyabo abatuuliriza akawungezi ka leero mwebale nnyo mwebale eddala okutwegattako ku radio yaffe Nganzi ey'obujjajja naye 89.2 CBS Emanduso ey'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Njagala okutuusa okusaasira kwange ku bantu mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo leero ne mu wiiki eno yonna gye tutandise gye tugenda okuwunzika olunaku lw'enkya. Naddala mukwano gwangawo Geoffrey Ekikandwa yafiiriddwa maama we Geoffrey kitalo nnyo kitalo ddala ono abamumanyi mumanyi nti ye driver oba mukwano gwaffe abeera nnyo ne Honorable Nsamba Patrick awo kitalo mukama ayongere okugumya kansala waffe Namakula ow'omu Kiganda kitalo nnyo wafiiriddwa omwana bamuziise leero sisobodde kuziika bingi ebibadde bituwubira eno naye naweerezaayo obubaka mukama ayongere okugumya wamu ne famire yo wamu n'abantu baffe abalala mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo. Njagala okutuusa okwebalizaako abafunye essanyu mu wiiki muno. Nina maama wange ate nga muganda wange Zaalwango bamuzaala we kookoowe agenda kwanjula olunaku lw'enkya. Ssanyu Jereere kwagaliza birungi byokka ate ng'embaga yalina lutuntu wali ku Saturday. Weebale mukama yeebale kutuusa ku kkula eryo munnange omukulu n'asalawo tukuba embaga yesewo. Nsaasira nnyo naddala abantu baffe abafunye ebizibu naddala mu kalulu k'ekawempa awo mbasaasirira ddala bangi abamu bali ku bitanda balala bali mu makomera balala baabulawo tetumanyi gye bali kwegamba ensi bwetyo bwetambula. Ennaku zino oyo ye Flavia n'abagabe Nanjero Kalule musomesa mubaka omukyala we Kasanda District Parliament ne 11 era yakulira akakiiko k'abakyala kawata chairperson Women's League National Unity Platform era National Unity Platform era bakiyita people power. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 22 April 1995 ayina emyaka 39 egy'obukulu. Enali mu bene ewamba balwana nga yitannaba kuzaalibwa. Taata we ne maama we bakola ne general meeting neevaamu omwana nga 2285 y'emyaka 39 gwe tuli naye wano. Bannaffe bajja twegattako Honorable Nabagabe nja tutandike ensonga y'akalulu k'eruwero k'ekawempe balinga mbawuliza baabeene konza akalulu kano kemulaba ne 2026 bajja okufaanana. Goli musomesa muyita litmus test mukita mutya? Litmus test yeyo. Sasa manyi science we ne litmus test bijugana bisoma sendala binsomesa erubiri somesa chemistry oyo. Nembaga mbawuliza nti abange mwegendeze bino bitulaba bijja kubeera mu kalulu kano kajja okubeerawo nga 14 omwaka gwa January 2026. Tutunulidde Honorable Nabagabe tutunulire Kawempe ono alimu emiruka 9 abesimbyewo bali 10 babadde ennaku za campaign 10 tulonda ennaku z'omwezi 13 tusaze ennaku 6 zokka akalulu tugende mu box tulonde. Naye ebibadde bigera kalulu kano bibadde bingi jjo bakadde baffe mu Katonda kamwange mukulu Ssaabasumba wa Kampala wano yatugamba nti abange twetaaga okulaba nga eggwanga lyaffe ababaka mu Parliament muyisa amateeka amalungi n'ateeka kano gamba mulekerawo okuba muyisa amateeka agayamba abantu ate mulabe nga n'abantu tebabonaabona. Kama Kazinda Mugalu naye n'akyogera naga nti abange mukuba mutya abantu ng'abakuba ente ne Bishop Ziwa naye n'agamba bw'atyo naye n'agamba bw'atyo emitiyana kati n'oleero omukulu ayitibwa byabakama badde mulaba bulungi naga nti abange byokkuba abantu ffe tetubimanyi ffe tukolagana na poliisi. Minisita wa gavumenti ya Uganda yagambye temwogere ebyabasirikale baase bajja ati abo si baffe. Tuyinza tutya okufuna akalulu akatalimu mbeera efaanagana bw'eti?
mbere fanangana bwe tuyina isuubira okufuna akalulu akatambula bino bivaawo bino bitula bakati kalugye honorable otandikirawo ku mansati kaziri 29 ezakayita ku ssaawa emu yakawungeezi Forest Resort Lweza kino kifo kyakuwummuliramu woteeri nakyo bakizo giyita woteeri basulayo batunda ebyokulya balina abaana bebazannyira kifo kiri wakati kiri mu miti empe yonna bagikenenudde bulungi osimwa ku makya n'okulya obutonde bw'ensi obwetolodde ebisula ebyo byoteddwa obulungi nti ano nga baateekateeka n'owulira emirembe n'essanyu byonna nga ssente ennungi ng'akaweewo kakufuuwako mu gadeni zaabwe aba Forest Resort Lweza bagafuna ekyokulya ekiwooma okuzaama kiteekeddwa abafumbi abakugu mu kufumba buli kika kya mmere balina kids park tulina kids park abaana bazanyira tulina swimming pool ebyomulembe kakana ng'owuliza amaloboozi g'amaseenekerevu buli lwakutaano enkya wajja kubayo endongo bayita abayimbi ab'enjawulo ne bayimba baga Forest Resort Lweza tuweereza buli muntu yenna mu kyenkanyi era kikuweereza mu kiti kyo tukyalireko ku kibanja kyaffe kya www.forestscaperesort.com obuukinge olunaku lwa mukaaga lw'abakyala olunaku lw'abakyala Women's Day lwansi yonna omuntu omutwale keeya omuleko tuli ku Entebbe Road nga tunatuuka ku mafuta ga gazi wosanga Forest Resort Lweza tukujuza Forest Resort Lweza tuli mugenyi kyokka wabula bw'ojja eno obutanisa olugendo lwaffe olukuuma ffe naawe tukuma mukwano gaffe ag'olubeerera tukubire ku simu wayagala okujja tuli ku 0708 52 1995 oba 0778 3 4 8 Ryan Air Cargo bakuba mu kutikka emigugu okuva e China bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda tuguliza ebintu okuva mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu by'oyagala okugula tukutambuza okuva ku kisaawe tukutwala ku woteeri kujja ku woteeri tukuze ku kisaawe olwokomawo e Uganda tukufuna invitation letter era nga tuguliza ne ticket fe abali Ryan Air Cargo tuli mu kibuga Kampala tuli ku luguudo bayita Nabugabo Street kizimba kita BBC building sinamba 412 maaso ga Bank of Africa tuli ku simu 0700 52 35 oba 0762 799 885 Timina Tremia Property Consultants Limited bano bataba Tremia Property Consultants bibana bazza okukuunya ennaku y'obupangisa n'okubbibwa ng'ogula ettaka Tremia bazze okuwunya ennaku y'obupangisa n'okubbibwa nga baguza ettaka ery'ekifere balina poloti okuva ku miliyoni 2 n'okweyongerayo waggulu poloti zino zisangibwa ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu nga Nsangi, Maya, Nakirebe, Katende, Mpigi, Lugala ne Kamengo. Tremia Property Consultants bazze kuwonya kiri obupangisa kikulu nnyo ate okulaba nti tebagula ttaka lirimu babbi esserisi zaffe nteeketeke bulungi enguudo kawerete amazzi n'amasanze weebiri pooti zaffe zaabyapa Tremia Property Consultants beesigwa ate nga batunda n'ekibanja mpala bakkiriza kuba bannayuganda nabo bamanyi sserisi nnyangu zakufuna gwe zolinayo zobawa ofisi yaffe zisangibwa Katende mu tawuni okumanya ebisingawo bakwere ku simu zino wammanga aba Tremia Properties 0705 Lwenda 285 0705 Lwenda 284 wa 0780 95 93 94 Tremia Properties Consultants basangibwawa Katende mu town esimu 0705 Lwenda 284 bayina ettaka Nsangi, Maya, Nakirebe, Katende, Mpigi, Lungala ne Kamengo kati bayagala ettaka bali akulizimbako nnyumba onoopangisa bali akulundirako omubaka bamuyita Flavia Nabagabe Karule kugambye musomesa yaliwo wano n'abala bajja tusanga agira atembeeta ensonga omubaka nkumyewo owenda bayeyo ebintu
kifaananyi ekikulu embeera nga bweyetambula nagambye gwe musomesa neewuzi kali akagambo litmus test mbujjukira mwesi wano litmus test nsoma Bunsen Burner nabo gye nabusanga litmus test abaana ennaku zino abamu tebazirabako tebazimanyi baziwulira buwulizi niyo nasoma byantwalawa era olinawo oli kyekyo lwaki obijjukira kati honorable njagala abantu bakubira ekifaananyi nga tukozesa Kawempe North ng'ekyokulabirako abakubi b'emiggo bangi electoral commission etugambye ffe tumanyi ba poliisi ebimwogera tebumanyi minisita wa gavumenti yagambye nti ebyo tetubimanyi bisabye kwerinda mu ggwanga laffe Uganda abadde ku parliament leero n'awa alipoota ye abaka ne bagikubamu ebituli gwe ng'agoberera mulina ne candidate gwe ng'agoberera ebyobufuzi ate muna byabufuzi kino kubanga bakuba emiggo noga sijja kudda mu bya bululunze bankuba emiggo e Kawempe sijja kuba miggo kwa kino wakikola okulaba bayinza okuba baagala kumala bantu maanyi nefaanagana bwe bityo Flavia kati Medi webale nnyo webaye ddala ssebo ekisookera ddala twagala okwebaza bannakawempe North bonna mwebale nnyo mwebalire ddala buli ali awo ng'atuwuliriza ng'aviira ddala mu Kawempe North constituency eri candidate waffe Nalukoola Luyimbazi owa Nuupu ng'akabonero ke manvuuli tukwebaza okutuwagira tukwebaza okulemerako tukwebaza obutakkiriza kutiisibwa naye kuba buli lunaku buli we tukuba rale buli we tukola kakuyega eyo mubeerayo mu bungi ate nga temukoze eki temuweddeemu maanyi mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubagumya bannakawempe North ti bino byonna ebigenda bigenda mu maaso naye bikolwa bya butiitiizi mubeere bagumu nnyo mumanye nti mulina candidate akyasinze obulungi mu bakandidate bonna be mulina abeesimbyewo mu Kawempe North mumanye nti candidate waffe ng'eweekibiina kya Nuupu mugumu nnyo mulungi nnyo ate ne pate nayo emuwagirira ddala ate nga pate yaffe ekyasinza amaanyi awo we muli era we mulondera so mulina ebintu bibiri ebikulu njagala tubikozese bulungi tusobole okununula Kawempe North naye akalulu ka Kawempe North ate ffe nga National Unity Platform ke katandise kampeyini zaffe mu Uganda yonna kibi nnyo nti katandikidde mu butabanguko n'embirigo okuviira ddala candidate waffe Nalukoola lwe yeewandiisa embirigo awo wennyini we zaatandikira Nalukoola yava mu kwewandiisa n'asanga emmotoka ye bagigalidde ebimotoka bino ebya poliisi tasobola girinnya era n'asalawo kutambula okulinnya boda wa atambulewo atuuke ku rally kuba kimanyiddwa buli muntu buli candidate amale okwewandiisa oba olinayo wategekeddwa okwogerako n'abantu bo ekyo baakimulemesa olw'ebyo bye twalaba ku mande ebyagenda mu maaso yali tear gas gaali masasi live bullets ge bakuba emiggo egya buli kika ate nga bakozesa zisolido ez'amasannyalaze Medi ekasande ewaffe Myanzi na Lutuntu twalina ekizibu kya waya z'amasannyalaze okutubulako nga bateekayo waya z'amasannyalaze ne tusanga abantu bazisaze tetukyaziraba emiti bagisaze tetugirabako nga twebuuza ababbi b'amasannyalaze gye bagenze oba gye bava naye teri muntu era twabagambanga nga twogera ne ministry nga tubagamba teri muntu wa bulijjo asobola kubba waya y'amasannyalaze kuba agenda gitunda mu katale keewa naye twazudde ababbi gye bali eventually kubanga abo abasajja ababadde bakuba abantu baffe n'abaze babakuba okuviira ddala eri gye twatandikira process y'akalulu bakozesa solides ez'amasannyalaze so tusaba abo ababbi musooke mubakwate njagala okuddizaayo ddala Medi we twatandikira process y'akalulu kano kubanga akalulu konna it's not an event si lunaku lumu nti mukolo nti otaddewo omukolo gw'okwanjula abantu bagenda kujja badigide bali emmere bakole batya akalulu it's a process tuba tukatambula mu nkola ennyangu enjogera ennyangu ennaku zino process by process step by step nti okatambuza kuviira ddala ku ntandikwa paka wekagwera twatandikira mu kunoonya candidate omutuufu naye okuva lwe twafuna candidate owa Nuupu buli kimu ne kitabuka baalinga abatulinze
nalukola bamukubye bamaze omukuba ayise musayi bajusiza amasaati ge tasobodde kutuuka kwa dressing rally ku lunaku olwo naye ki ekisinga okwennyamiza owa NRM yetumulaba atambudde bulungi bamuwerekedde anoonyeza akalulu ke mu mirembe wetwogerera president w'ekibiina era president w'eggwanga lino Kyagulanyi Robert Ssentamu yali agenda okunoonyeza Nalukoola candidate waffe akalulu amasasi ne gavaayo twalaba abaana be bakuba wenjogerera kati nina abakyala 5 okuva mu Women League abamanyiddwa abali mu komera naye nga akalulu akabasibya keekakeewa Kawempe North tulina omukyala gwe bayita Nabosa Prosi oyo ye Nabosa Prosi emiggo gye baamukuba olunaku Kyagulanyi Robert Ssentamu His Excellency yali agenda okunoonyeza Nalukoola akalulu fenna twagira abali ku mikutu bamukuba mugongo omayo omuggo gwe bakuba nga balinga abakusambye n'okusamba kuba omuggo gulaga nti waya mwali muziwaya ne mberamu oba bakozesa buttons ze bakubisa oyo teyasigaza mugongo yasooka n'azirika naye wetwogerera bamutadde luzira n'ebiwundu bye nga tafunye yadde obujjanjabi tulina kansala waffe Namukwaya Helen Ow'Emakindye oyo ali mu komera miggo bamukuba wana ekigundi ku mutwe omutwe ne gukola ki ne gwabika tulina omukyala Nanzala oyo gwe basinze okulaga eyayabisa omutwe wano wakati eyabadde ku kitanda ate nga ina n'ebisago ku magulu omukyala oyo atunda byennyanja ku street naye ku olwo yasalawo n'agamba nange kangende ndabeko kwani candidate wange gwempagira yawunzisa ali muki mu ddwaliro tulina Nalweyiso Olivia tulina Namuli Irene abantu abo benjogerako wenjogerera bali luzira naye bonna balina ebisago tulina gundi tawa fenna tumumanyi bulungi oyo yatambulira ku security detail ya president waffe bamukutula ki kugulu ne bakukutulira ddala ate olinga ya aiminga nakutula kugulu kwennyini gumba lya wakati abenga takyaswa kuba yamulinya bulinyi butu n'abalala bangi nnyo then tulina ne bannamawulire abafunye ebizibu mu kana akalulu bano bemmenya just nkyakulaga ekifaananyi kyabo abamu abatuusiddwako obuzibu naye nga wetwogerera abo bali mukomera kwotadde ne honorable Nkunyingi Muwada kwotadde Muwada Nkunyingi naye ali luzira wetwogerera kati Flavia bino byonna ababikola mu abalabye n'ebino biyinza kugwawo bitya bakyaba bikola osembere mbalaba bambadde batya bakiwa nababikola bino bakyaba bikola ekyo ekibuuzo tulina kukibuuza poliisi kubanga ffe tumanyi nti poliisi yeri in charge of security yaki y'obululu yekuuma obululu olunaku lwaleero Medi twabadde ku electoral commission ku makya nagenzeyo ne secretary general waffe ne candidate waffe Nalukoola n'abakulembeze abalala mu kibiina nga tulina ebibuuzo kajojjojo w'ebibuuzo bye tubuuza electoral commission naye ekibuuzo ekyavuddeyo ennyo era kye twasinze okubabuuza ani ali in charge of this election ani atwala akalulu kano ani akulira ebyokulonda ebiri e Kawempe North kubanga wetwogerera kati akalulu ke Kawempe North bakabawambyeko kawambiddwa justice byabakama alagira ddala nti tali in charge of course bo batugambye nti be bali in charge naye nga ebikolebwa ng'ekyo ekibuuzo ky'ombuza bano abajjaati abakuba abantu bano abambadde obukookolo abatalina mannya ge beetaddeko ani abakulira byebuuzo byetwadde tubabuuza kuba babazeemu ki byabakama of course yazeemu ekibuuzo kye n'agamba they are totally in control n'atugamba in fact bo bakolagana na poliisi mukalulu era yakyogedde bulungi n'agamba bo bakolagana na poliisi agambye bo bakolagana na poliisi n'agamba naye poliisi tebalina bwe mutuka osobola kubonereza etteeka tebalina lyebakoleramu ebyo abakama ebyo era twawunzise batusaba twongere okukyusa amateeka nga mu palamenti eyo ekyatambuza basobole okufuna total control including security nayo security bagifuneko ki obuyinza obugironda obugideployinga ku security ku polling stations ani anaakola mu kalulu n'ebirala ebyo natusobola obikubaganyako ebirowoozo naye wetwogerera kati Medi omuntu yenna ekifaananyi kinene Flavia honorable
kitegeeza kigwali mbyofuzi omuntu yenna eyetabye mu kalulu ng'akolagana ne state ng'akuuma eddembe oba akuuma abantu abali mu bululu ekisookera ddala kye tusobola okumutunuulirako feesi ye tasobola gibika kuba tulina ogiraba tumanye ani gwe twogera naye alina okubeera n'erinnya nga limwetimbye mu kifuba emmotoka zatambuliramu zirina okuba nga zimanyiddwa nga ziriko number plate ebyo byonna we twogera kati mu kalulu k'e Kawempe tebiriimu emmotoka bazibikkako number plate ezimu bazikuulako n'obukookolo babwebise nkimanyi ebikolwa bino ebikolebwa nga tetumanyi oba bakuuma ddembe be babikola oba bafunye in fact mwami byabakama bayise guns naga kuba naye tabamanyi ndowooza ba criminals babajjeyo ku streets ne babaleeta mu kalulu kuba bababise tetulina we tulabira ebyambalo tebiriko bendera ya Uganda ebyambalo bya anti naffe kye twamugambye twakigambye ne minisita mulamba mu dakiika ziri 12 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 oli ku 89.2 nkwebaza nnyo bya nsusso okuba nti otaddeko TV naye ng'ate rediyo yogera oli awo mu ddwaliro otaddeko rediyo oli egafa embuga oli awo waka otaddeko oli mmotoka muddaka muli mu jam nze ndi muzindalo gwa rediyo nze ndoodoomeramu weebale nnyo kuba nti otambula n'okumanya tutunuulidde nga tuwa ekyokulabirako ky'e Kawempe wakuba omuggo simanyi oba banadda mu kulonda okujja kuba emigo gye batugambye okuba gya waya era bana obukadde ekigambo jjati nali manyi tibakiwandiika bulala ate bano nalabye ekyabwe bakiwandiika bulala Flavia obukadde kibi bali abayina bana abakoba emigo ekigambo kyabwe jjati ate bakiwandiika nga kino nze kyemmanyi konzi babanjawulo banze sikyalaba kiri buggwanga lino nkwebaza yonna gy'oli naye nga nkutegeeza butegeeza nti osobola okuwangula ensimbi za school fees mwaka mulamba okola otya onyiga star M65 star 8 n'olulako school pay ne kuba kafaananyi kuwangula school fees za mwaka mulamba kisoboka MTN ekireese star M65 star 80 hash amateeka n'ebiragiro bigobererwa nga tufanye tuliwo muri MTN tewali kitulemerera tekiriyo abakuleetera Prestige Margarine abacapa Enterprises ate balese ne sabbuuni ayoza atukuza engoye muwe mu ngalo alina akawoowo taggwerera ayitibwa Jama be bacapa Enterprises ebera sabbuuni anaaba ayitibwa Lanzo ali mu buwo bwonna bwanjawulo osobola okumugula mu maduuka akuli okumpi oba amaduuka amanigi bita supermarkets Chapa Enterprises sabbuuni ayoza ayitibwa Jama anaaba ayitibwa Lanzo ekyo tuma omwana mugagenda ng'oyimba sabbuuni ayoza ayitibwa Jama anaaba ayitibwa Lanzo ejja kuba kimazi omwana asomera wa kikulu nnyo Rainbow Corner Nursery and Primary School liri wazana bunamwaya ku luguudo lw'Entebbe baatandika dda okusoma dda bayina ekitone bavumbula ebitone by'abaana bulunaku olukya Rainbow Corner Nursery and Primary School bakulembeza okunjula omwana wo nga musanyufu ate nga yeeyagala somesa balabira abaana bulungi mazula ebitone byabwe bya buli lunaku ebiina matiri bonna compound balina nnene ddala abaana beeyagala batindikibwa art and craft Rainbow Corner Nursery and Primary School okuyimba ekyo bakimanyi ebyemizanyo babisomesa empisa wulira obuwangwa n'eddiini ebyo ebibiri obuwangwa n'eddiini kikulu nnyo ekyo obuwangwa n'eddiini wansi omwana wo kati Rainbow Corner Nursery and Primary School esabye mu maaso bibe bitangaavu kumanya ebisinga ku besimu 0753 336 834 oba 0772 336 834 leeta omwana wo kati agonjulwe Honorable Flavia nkomeyo ewuwo twawulidde amawulire amangi aga mukwano gwange the most reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu Archbishop wadde obubaka bwe bwakale mu kusiga evvu ate mukadde wange omulala
eddakiika ziri 8 zokka zibulayo okuwera essaawa 2 naffe abeerubaga nabo omukadde waffe n'atuusa obubaka Archbishop Paulo Semwogere naye disitulikiti y'e Kampala diyosesi y'e Kampala n'atuusa nti abange kubonaabona kw'abantu amateeka mugayise agayamba abantu. Flavia sebo sokodde mukire ekibuzo kino kitegeeza mu kaluke tudda kutubuzayo emyezi 7 gyokka tugende mu kaluuka abonna. Sebo nga nziramu ekibuuzo ekyo njagala nsooke neebaze bannaddiini bakama baffe bakadde baffe ziwato mwerabira abaavuddeyo ne boogera ku nsonga ye brutality kyekyo kirisa maanyi okuba ennyo abantu kirisa maanyi nedda njagala kubanga nnoonya ekigambo ekituufu Medi ekigenda okugjayo amaanyi gano abasajja bano ge bakozesa naddala okuba abantu okutulugunya abantu okuwamba abantu okutulugunya abantu. Neebaza Bishop wange Bishop Anthony Ziwa owa Kinda Diocese yavuddemu eddoboozi n'agamba banayi mulekeraawo okuba abantu. Neebaza Archbishop wa Church of Uganda Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu naye yavuddemu eddoboozi n'ayogera ku nsonga ezo. Neebaza Archbishop waffe Semwogerere Paulo weerubaga naye yavudde Kampala Archdiocese. Bulijjo mugamba nti bavaayo ne bavuddeyo leero. Nedda olaba kati wetuli wano Medi wano wetuli wakambwe nnyo era osanga amaloboozi gaffe n'okuba challenging ennyo n'okubakoowoola nga tubakoowoola nabo batuddukire nabo boogere byebimu ku byatuyambye okubajjamu amaloboozi kubanga Kenya tugiraba ne gundi yaayo tugiraba level gyeriko eya democracy. Bannaddiini beekolamu dda omulimu be batambuza ensonga ezituyambako onaddala eziyamba eggwanga n'okuzza enteeko mu bantu n'okuzza empisa mu bantu n'okuleetawo diplomacy mu bantu. Omanyi bannaddiini abo amaloboozi ago we bagoogeza ne bagakozesa abantu babawuliriza era abantu babakkiririzaamu. So omuntu bw'ati bw'alaba ng'omwana wa munne yakedde ku makya n'atonnya omusaayi ng'agenze kukola ng'omwana wa munne bamumenye omugongo omwana wa munne bamuwambye nga kati bakivumbi akirewo be baawamba abo tetumanyi wa gye bali. Muvaala yabadde ava mu US musajja wattu aze kutulabako President Mulambo wa Yuna abantu abegattira mu Amerika eyo Muvawala naye bamuwambye ate tumanyi gyali bamuwambye dwali n'akulabe paka kati tetunnamanya wa gye bamututte. Muvawala gwe mmanyi yennyini gw'omanyi oyo wa Amerika President mukwano gwe yabeeranga mbakayimbira Dramactors. Yes bamuwambye si kumukwata bamuwambye kwa Medi omuntu gwe bakutte tuba tumanyi waali naye paka kati Muvaala tetumanyi wa gyali paka kati tetumanyi waja okuva lwe yalabikirako ku kitebe kyaffe mu press conference zaffe ezimu tetuddangamu kulaba Muvaala paka kati. Kyekiddako Flavia kyekiddako nga tukozesa ekyokulabirako kino nkimanyi bino ebikolwa bye bakola baagala obikola okuleeta entiisa ey'enkomeredde mu bantu. Bonakuwa omuggaana dda Medi teekawo 2 tetuli kukkiriza obagaana akalulu k'ekawempe tugenda kawangula kubanga abantu gino emiggo gye babakuba tegibamalaamu maanyi era tegibatiisa. Amaanyi bakyalina amaanyi gibongera bwongezi maanyi na buvumu. Kino ng'olabirako kino tuwe ekifaananyi. Omanyi omuntu agenda n'agamba waliwo omwandiisi ow'obutabo omu omukyala bamuyita Audre Lorde agenda n'awandiika n'agamba the weapons of the powerless will never be understood by the powerful. Nti ebintu abantu abatalina maanyi abanafu bye bakozesa abantu abalina amaanyi era abaagala okugakozesa eryanyi lyabwe tebasobola zitegeera obukodyo ffe bye tugamba nti Robert Obastyle bye tuba twogerako. Omwana baamukubye emiggo gyati luli twagirabye ng'ekanyugama ekuba emiggo ekola etya naye we bagezezaako okukwata ku Kyagulanyi bagezezaako okukwata ku bantu baffe abaana babalumbye bulumbi nga baagala bajjako obukookolo nga twagala tumanye abantu bano abatukuba emiggo beebani. Omwana n'atabala nakubala nti bayinza okunkuba omuggo ne guntwala why kubanga wonyigiriza ennyo ennyindo
ogireetera omusaayi so nze nkimanyi bulungi bino ebikolwa buli abiraba kyekyo kulwaki amaloboozi mangi tebitumala amaanyi kubanga n'abali ku bitanda n'abali makomera bonna batugamba bugambi bannange temukola ki temuzikiza struggle egenda kufuuka meaningful nnyo nga abantu abo n'amaziga abo getulaba gatonya tugakozeemu ekyamaanyi ffe okutongera amaanyi tubaze emyezi 7 226 January 16 yes weewaawo abantu bano baagala tumala maanyi first of all ffe nga nupu twasimbudde dda kubanga ate nkimanyi nti bano abasajja batukuba kwongera kumenya mitima na kwongera kutumala maanyi butasembera mu ggwanga mu bitundu bya Uganda birala naye nkubuulira nti weewaawo wagenda kubeerawo obutabanguko buno wagenda kubeerawo okutulugunya abantu naye ate akalulu kano ke kagendo tuviiramu obuwanguzi nga Uganda. Mwagala ki? Twagala bukulembeze. Obukulembeze bw'entebe nnene n'entebe endala zonna era Medi tugenda tuukayo. Kyagulanyi tugenda mutuuza mu State House kiriza obagaana. Tugenda kutwala ebifo byonna ate okimanyi n'aba NRM tibakitegedde nti bagenda bali mutamu egenda wankati nabo we boogera amaloboozi gabe gafuuse mangi nnyo mulekerawo okuba abantu mulekerawo kati gwe wamenya omugongo gw'omuntu gwe kulaki mwagala otufiiriza obulu nabo kati beerwanako buli omu waali akola ki ayogera why ffe tetumanyi oba boogeza ddala mutima gwa kusaasira tetumanyi oba boogeza kulabika nti nabo balumiddwa nnyo oba boogeza byabwe tetumanyi naye kyonna ekiriwo buli ayogera asobole okwogera eddoboozi eryo erituyamba kyekiddako ebimu ku bye twagala okuteekako essira era bye tusimbyeko essira Medi abaana bonna abateereddwa mu komera because of politics bululu byabufuzi temuli kintu kirala tusaba bateebwe immediately kubanga tewalina kye bakoze constitution eno Medi etuwa ebbeetu okulonda abakulembeze baffe ku buli kitundu ku buli kifo nga bwe twagala so bwakeera ku makya ne yeetaba mu kalulu mu kanoonya kubanga akalulu tulina abakanoonya tulina abakakuuma tulina n'abakatuwa abalonda tulina n'abo abakabala n'abakabalangirira abo bonna benyigira mu processes za bya bululu na bya bufuzi toteekeddwa kubako n'omu kubanga alina kyakoze so abo twagala bateewe immediately ekyokubiri twagala poliisi ne jjati oba poliisi oba ame minisita twambuza baani bano bonna babeegaana tebabamanyi eggwanga balitegeeze titeri mikono gyabwe kuba tibamanyi bantu be bakola ki batukuba migo naye twagala abo abantu baabwe kuba tukimanyi babamanyi babagambeko balekerawo okutulugunya bannayuganda eyo nga tuvuddeyo ku lw'omukaalo lunaku lw'abakyala endaba ebitiibwa bibimmanyi okulya Women's League mu kibiina gy'ova lunaku lw'abakyala olwogereko ki lwaguli mukyala buli nnaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu mu nsi yonna tukuza olunaku lwe tuyita olw'abakyala International Women's Day era olunaku olwo lukuzibwa buli muntu mu nsi yonna in fact omwezi gwa March ogwokusatu guno gwe tulimu twakazaako na Women's Month so sina lunaku lwokka olunaku lwe luli olwa 8 naye omwezi gwonna tuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bakyala n'abaana ab'obuwala omwaka guno omulamwa gwaffe omukulu guli ku okutumbula embeera z'abakyala n'abaana ab'obuwala naddala nga tugeraageranya n'abasajja mu luzungu kye tuyita accelerating action to gender equality kitegeeza ki ndabyo omulamwa theme egamba accelerating action to gender equality kikyekyo twongezaamu abeomwe bakimanyi twongezaamu abekasanda bakimanyi abekasanda mbagondezaamu essaawa zino kubanga omulamwa gw'omwaka guno gugamba accelerating action ti tulina okwongeza ebikolwa bye tukola okulaba nga tutumbula embeera z'abakyala n'abasajja naye we tugamba gender equality Medi abantu abasinga balowooza nti twogera ku basajja twogera ku bakazi bokka era ebiseera ebisinga owulira abasajja nga bagamba abakazi mwatama mwafuuka mwagala mwenkanonkano mwatuyitako no we tugamba ekigambo gender kiba kitegeeza njogedde
ku mukyala ku musajja ku mwana bw'ogamba gender bwe ngamba gender kitegeeza abakyala abasajja n'abaana omwana omuwala n'omulenzi because gender is sex kitegeeza ekikula kyaki ky'omuntu which gender are you baba kubuuza oli wa kikula ki nti ndi musajja ndi mukazi era ndi muwala oba ndi muki muvubuka oba mulenzi. So kati omulama gw'omulundi guno gutunulira ku ebyo ebikoleddwa n'okwongeza ku bikolebwa okulaba nga tuleetawo obwenkanya wakati w'abasajja abaana n'abakazi ffenna. Nkimanyi bulungi nti ng'eggwanga tulina ebimu ku bye tutuuseeko ebituyamba era ebituusiza we tutuuse. Ebiseera ebisinga bye twogera ku nsonga z'abakyala ekintu ekisookera ddala okujja mu mimwa gy'abantu baga abakyala muzeeyi yakola ki yabateeka ku mwanjo yabajja emmanju n'abateeka ku mwanjo. Yes ekyo kituufu nti yatuwa platform yatuwa context yatuwa ebbeetu mwe tukolera emirimu gyaffe. Abakyala bedda baali tebenyigira mu byabufuzi nnyo. In fact nzijukira constitution review where reviewing we ya 1995 bali abakyala babiri bokka semateeka babiri bokka okwali Miriam Matembe abagirimu era mu legikwe yasooka ndooza mwalimu Honorable omugenzi Joyce Mpanga ye yagirimu kwa yali mulonde by then okugituulamu ne Roda n'omukyala Roda Kalima bokka be baalimu okulaba nga batambuza ki emirimu egyo. Wetwogerera kati abaka ba parliament abakyala beeyongedde omwendo gweyongeddeko although wetugeraageranya n'omwaka oguwedde tusse baka abakyala neera tuli mu 30%. Wetwogerera kati mu bifo by'aba minisita abakyala bangi abaliyo ne baani bonna abali mu bifo by'obukulembeze. Neze medi kyenjagala okusimbako essiraawo abantu nga tebanakyajuinga nnyo nti baba wa ebifo babawadde okulya akuwadde obwami akuwadde ki kulya. Njagala tutunuulire abakyala bano fe ababaka ba parliament n'aba minister abakyala abaliyo state ne full ministers ne speaker ne prime minister ne baani bonna boogere bomanyi eyo mu makerezi amakanisa ebintu bye tukoze era bye tukola decisions ze tukola mu parliament n'okusalawo kwe tukolera eyo mu cabinet ziyambye zitya omuntu wa wansi era zimuleseewa naddala omukyala oyo n'omwana omuwala oyo. Ensonga ezo nze zenjagala tutunuulye nnyo era tubadde tuchallenginga minisita ennaku zino zonna okumubuuza omukyala wa wansi bamuteereddewo programu ya grow omukyala wa wansi bamuteereddewo programu y'emyoga PDM naye program zino okufuna sente zeeyo medi oteekwa kubeera nga olina collateral ekyosingayo ate collateral mu banka zaffe zonna tumanyiri battaka kibakyapa ate emyoga n'emyoga kasolo tanagituuseyo kasolo bibeera byapa na gundi. Abakyala tukimanyi nti wetwogera kati bakyala batono nnyo abalina ettaka those who own land bakyala batono nnyo aba inheriting abantu mwe oba bataata baffe abatuwa ettaka ne bagaa nti lino liryo. James kulamusiza ssebo tuli kusibiswa tukulinze naye nga nti owagamidde era ndi kukubo nzija nyingira Kampala nsaba obuze kwatuliza ssebo oli buterevu ku mpewo ssebo abatuwuliriza n'abo b'omu studio besinamanya mulimu omukyala Flavia yaliko n'abagabe wekasanda Flavia Uganda bonna bawuliriza CBS abali ku mukutu abatambula n'okumanya sebo Mukama bankuumire. Honorable twogerako tututte ekyokulabirako nga Kawempe North nga tunuulira okulonda okujja 2023 tusigazayo emyezi 7 gyokka tugende mu kulonda kw'eggwanga lyonna naye ebirabikira Kawempe bimalamu amaanyi oli munabyafuzi oli muntu mulwanyizi wa ddembe kino kyogerako bano Flavia yaga nti gavumenti yo yekola bino ono wanupu agaye gavumenti yo etiisa okuba emiggo yekola bino kozi kanonye weenaalemu abulire eggwanga anti omanye ekizibu ekiri esebo
atakwagala bwabulekera kwakubanja ebisiraani mubizibu naye ekisooka kakanzi photoshopping gye nalabye ku vidiyo ku butambi bwe nalabye ne ku mativi ekimwami nedi mbadde nkyogera lunyi nga ndi ku tivi nze sikolagana na muntu akola bikola bibi bitulugunya abantu era nze ndowooza ne gavumenti yange zempagira tekiriziganya nabyo tekiriziganya nabyo naye ekirala ekizibu kye tuyina mu gavumenti yesebo palimedi nakigamba dda nti gavumenti zonna mubeeramu abantu abakolera munda nga baagala okugivumaganya naye nga okubazuula kitwala obudde nga balwanira muli kati okukituuka bakya neewunyisizza otandike nalwe omuntu eyasse nalukola ku boodabooda omumanyi si wa kibiina kya nuupu ate si wa movement mumanyi w'ekibiina kyalimu eyasse nalukola ku boodabooda akatandiro kabeera akatuufu tumanyi ne gyava ne gyakola ekyokubiri sirabangako abasirikale ba poliisi mu Uganda abo abeeyisa obukokola abajaati ne bakwatira abantu mu takisi ek'ebikuubo so security okwekenneenya ennyo nti abantu bayinza okuba nga bakolera muli basule gavumenti eno kubanga tewali ne bwobeera media obadde mu Kampala ebiseera byonna abasirikale baba bajja tebajjira mu motoka za takisi balina emmotoka ezaabwe ez'ebitongole naye emmotoka ya takisi wagirabe babadde bateeka abantu ekyo gwe tekikwewunyisa ekirungi nti gw'omumanyi wamulabye ze namulabye mumanyi era bwe namubuulira ne bamumukira kakati ebintu ebyo byonna olumu ebyobufuzi bayinza okuba nga bali ku saidi eri naye nga baagala banoonye simpasi omuntu agiramu okukola ekibi bayinza okuba saidi eri naye nga bakola kino bafune simpasi bafune simpasi ekivulavi okusaasirwa bagabenyi bannaaye abonyaabonye nnyo ng'abakola ebikolwa ebyo bali muli eri ako nako kazannyo nga bali eri nga baka tukole kino tuyinza okuyita kubanga manya jjukira nti Kawempe oyo alimu buli kibiina kyajjeyo enjala buli kibiina kyakoze eki kyajjeyo enjala ate gwe omukisa gwe balina kubanga omwaka guno yebisaidingiya gwe mwaka ogusalawo ekibiina ekigenda okubeera n'amaanyi oba mu opposition. Kino kitegeeza ki gye Honorable Kakooza gwe nga WNRM? Nze ndowooza nti security akatibu kakuba mu liiso nkagaga nti nwe olabe security eya electoral commission ekola supervision mu bululu buno eteeka okunnyonnyola bannayuganda ebikola ebyo byavudde ku ki poliisi kubanze sirowooza nti waliwo wa poliisi amanyi okulonda kuli mu Kawempe laali ziri mu Kawempe omuntu n'atandika okuba emisana tukutuku w'amasasi mu mundu ate ezo emundu ze nalabye bwe zibeera katambi si za poliisi apaana ekyo si mundu ekiki ekyo nkugambye bw'ojja kuwulira saagala kwogera bingi naye poliisi ejja kwekenneenya beekenneenyenya nti kyabadde mundu I'm telling you wali aleke essasi erifuluma mu mundu neritafulumya kuba omuka wagulabye mubutambi wagulabye salabye kumuka bwe gufuluma wagulabye ane ngambi salabye kumuka bwe gufuluma emundu efulumya omukka mundu efulumya omukka mundu kyeyo efaanana bwete efulumya omukka Kakooza tebatuwamba nkubuulidde nti security eteeka okugenda mu maaso neebuuliriza nnyo netegeeza bannayuganda omuntu akola bikola awo Kawempe wonna wajjudde kamera kijjudde zonna omuntu ne bava kale bano bakwatira mu drone bayinza okujja wakati w'abantu awo ne bakola ebyo kino kitegeeza ki Honorable Kakooza nze
government yange mwe tuli. Yes sir. Ebikolwa ebyo tubigendeko nnyo. Tubigendeko kiwanvu nnyo. Wandibanga wadde besiba bwaki. Wandibadde besibye ate ekyambalo kiriko bendera ya Uganda. Wali olabyeko uniform ya jati ng'eriko bendera ya Uganda gwali ojali? Kikuli abasirikale wonna abapoliisi gwali olabyeko bendera ya Uganda uniform eri gazeted eya poliisi? Ez'ebibombola zonna naye ya jati. Twagala kusala gwa kawala nga sinawulira gwa kalenzi ne mujja kuwulira investigation ezinaava mu ekyo. Kuno okulonda okujja abantu beetegeke bakole batya? Ndowooza okulonda okujja kunaabaayo aje kuli bannaffe abaagamba nti bagenda kwetabamu kuba abo abakkiririza mu kalulu naye waliwo abatakkiririza mu kalulu. Abo nabo bamanyi baayogera ddala nti akalulu tikalina mugaso. Naye bwe malaba kati ate beeswanta bafolotinga bakandidate naye nti ate basisemye bye baayogera. Enembooko musasula okuddayo naye n'agenda alonda. Enembooko enyooko eya waya egamasanyalaze. Ekigwo kimu tekirobera baana kuyimba kasitoba ng'olina kyeyagala. Babakube bajje balonde. Tebabakuba wala ekirizigana na bikolwa bya kola naye ngendooza nti security yaffe erina okwegendereza abantu bayinza okuba nga bakolera muli nga balwanira muli gavumenti eveeko. Balwanira muli jukira twalise ennaku edi Kampala mwami Medi. Twabira mu UPC. Jukira twalise ennaku edi Kampala ng'abantu abaana bato babeera bakeera ku nguudo okuziba ebinnya naye nga bakolera eri. Twakyazijukira Makerere. Twazibanga ebinnya naye nga tukolera eri. Naye nga tukolera eri. Bayi tolwegyongeza bingi. Dakiika ziri 16 ez'akayita ku ssaawa 2. MTN ekugamba gwe omuzadde gy'oli kuba mwakafaananyi ng'ofunye omukisa. Oli kuba namukisa lucky winners ng'owangudde school fees omwana wo za mwaka mulamba. Nga wakola ki omanya omukutu omulungi oguyitibwa MTN n'ogubeerako. N'ogenda ku momo n'onyiga *655*80# olunaka kigambo school pay. N'ogenda mu maaso ne bagamba nti amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Ffenna tuli wamu MTN tewali kitulemerera. Platinum credit esaba omwana wo mu maaso bya mugaso. Funa looni omwana okuva mu platinum credit omwana ono asobole okuba nga ebisale by'omu maaso abitangaaza. Kozesa logbook ekitegeeza kaadi y'emmotoka, omusaala owa bizinesi yo nyiga *249# oteekeyo okusaba kwo. Kyali ettabi lyonna erya platinum credit oba kuba essimu 02325. Platinum credit where time is money we deliver. Kwebaza kwanu kyali ku mukutu bingi ebiri mu ggwanga tufunye ku lwa gavumenti wana tukakoza tuwulidde ensonga. Just bagana natwegase nsaba obuze kwatuza salamu yo nyabo. Assalamu alaikum Medi. Bali kusiiba. Amina nyabo. Nja kubuuza ku bantu bonna abawuliza radio ya Ssaabasajja te Medi nja kwetonda olw'obudde naye mbadde mu parliament eyo. Banga nti oli ku floor. Nga mbaddeko ekiteeso era ekiteeso kiyise. Ekibadde kyakyo ekyo. Federal. Ekya federal kijja ate kigenda kuva singo nakyo kijja. Federal ne federal naye ejja ekiteeso kya federal kijja. Tegeze Katikkiro ntikimaze. Era kiva singo gwerinda bulinzi mutegeeze mutegeeze 075 nyiga mutegeeze tufedire aise atanaita naye nga ffe ekiteeso tukireeta naye ekiteeso kyendese mu parliament kikwata ku mobile number portability oba Medi gwe nange abakozesa namba z'essimu okuba n'obwannannyini ku namba eyo nti bw'eba enamba yange oba wendi oba siriiwo enamba eyo esigalako naye kati kampuni z'amasimu kyezibadde zikola oyinza okutambula mu Medi nga gwe nkumanyi waliwo buli mwaka otambula mugenda okudda ng'ate enamba yo baagijjako ogenda okuwulira ng'enamba yo baagiwa omuntu omulala ate nga yiyo so kyekiteeso kyendeese abaka ne bakigula ne tugidebatinga kwera ne kiyita n'olwekyo tugenda nga mugamba ki nga tugamba nti omuntu ayina eddembe kisooka nga bw'ogula essaati yo gy'oyambadde Medi nange ne ngula blouse eno obwemala ogigula mu dduuka ebeera yange kitegeeza ne layini y'essimu bwe mba ngiguze
ebere yange eri mu namba yo eri manyako ni namba yo ID kati nga twebuuza nti bw'omala okugaba ennamba eyo ng'ate kuliko ebiwandiiko nga byange obijjamu oba ennamba olwo ebeeramu abantu babiri ekyo nakyo tekitegereka abemi kutwale bakikola ekyo naye kaakati waliwo n'ekirala okuteekawo okuvuganya mu business okw'amaanyi lwaki nti mu kiseera kino olaba kye bayita dropped calls oyogera eddakiika ne zigenda kugamba empeereza si nnungi ebitundu ebimu tebiri mu network naye oli bw'amanya nti Medion asobola okukyusa obudde bwonna n'ava kunze n'avanga ku MTN n'adda ku Airtel oba ku Airtel paka oba Kettu yonna buli omu ajja kugamba nti buli omu alina okulinyisa omutindo naye nekira waliwo ne kampuni ez'essimu nga nazo zijja kufuna omwagaanya okukola business mu kisaawe eky'ebyempuliziganya naye kiyambako era ne mu security okutegeera nti ono ye Medi Nsereko eno ye layini ye oba aliwa naye n'obutakwatagana masimu mayitirivu kwate bwoba okutta eno n'okwata eno naye beera n'essimu yeemu nga gundi reported nga wonna woyagala ng'osigala ku eyo namba ki mugabo biraba mawanga amala ne wano mu Africa Ghana gye kiri South Africa gye kiri kumulira ne Kenya gye kiri ebweru yo bonna baapotate nga dda so kye kiseso kyendeese abaka ne bakigulira kiyise kitandika ddi akati ministry egambye nti egenda kudda etubuulire bateeka batya mu nkola ekiteeso ffe kituyisizza batubuulire n'okusoomozebwa kwe bayinza okusanga oba mulimu ssente ezeetaagisa okulaba oba mulimu n'amateeka ageetaaga okulongoosa okulaba ng'ekiteeso ekyo kiteekebwa tewayisibwa Nyombi Tembo weewamu era anti Nyombi Tembo era bensabye kuba ba UCC okoze bulungi obadde okimanyi naye kika Nyombi Tembo tatula mu parliament naye Honorable Kabyanga minister wa ICT abaddewo era ajja kuba ayogeragazanya na UCC jukira Nyombi Tembo UCC bebaregulatinga company zino n'olwete kiri wansi waabwe bebalina kikolako reporter ya wa police gabadde minister of internal affairs alipoota era owulidde bye mugambye alipoota ze n'atugamba nti kakati kikoze bubi nnyo ebintu ebijja tujja binoonyerezaako amanya ge yani General David Muhoozi Minister of Mines ensonga z'omunda mu ggwanga n'agamba naye nsanyuse nnyo ebyokwerinda agambye atya genda maaso naga nti asanyuse nnyo nti Minister David Bahati yagenze n'alambulako ku munnamawulire eyakubiddwa era naga ku lwa gavumenti tugenda mujjanjaba era n'agamba nti omanyi abantu bano ekintu kyayogedde agambe nti abaakubiddwa be bamu ku baali mu parade kweganga alinga agamba nti kugamba Kalyonso miro baali osera bakuba kubanga baali muki mu parade alipoti ebadde entono nnyo kakati lanze ne mugamba first of all ekisooka sikanya na muntu agamba nti abamawulire bakubwa nga bali ku mulimu gwabwe mugende musasule biiru mukube n'omulala musasule biiru mukube n'omulala musasule kamera kubanga list yo omuwendo gw'abamawulire abakubiddwa mu mbeera eno Medi guyitiridde abamu bawaŋŋanguka n'okuwaŋŋanguka nga Kasiri Ashraf aba Joshua Mujunga bonna bakubiddwa aba David Lubowa bakubiddwa bangi nnyo bano ba Ali Mivule bangi abamawulire bakubiddwa naye emirundi egisinga bagamba tugenda ne bagenda mu exile mu exile kituufu olw'okutya banoonyezebwa naye kati ekyo bwe kiwedde Minister Bahati Joe lwe yagambye nti naye kati abantu abo ffe tetubamanyi era beeta kubanga government sanctioning akyogedde the government does not sanction those kinds of acts government si eragira ebikolwa bino n'olwekyo abantu abo balina kuvunaanibwa kinnoomu kakati nze kwe kubagamba nti bakulu mugamba abantu okuvunaanibwa kinnoomu abantu balina obukokolo okuva ku mutwe paka ku bigere tolina kyolaba tolaba liiso tolaba mumwa tebaliiko linnya kati ogenda kuvunaanaani Medi nga bwe walabye ku butambi oyina gwe wategeddeko nti ye gundi kati kakoze atuga nti alina gwamanyi kati yokakoza tumwetaaga atubuulire gwamanyi naye gwe tebereza naawe omuntu eyeesibye obukookolo bujja ku mutwe n'abutuusa ku bigere gw'oyagala ngende ndoope ng'omuntu nze ne bisatu byenfunye Bahati ayogera kirala kakoze ava kwogera kirala ne David Muhoozi ayogera kirala
naye waliwo kimu kyebagala okugatta. Bino bitegeeza ki? Waliwo kimu kyebagala okugatta bonna. Honorable Minister David Muhoozi ayogera birala. N'oli agamba kirala. Bahati, Honorable Minister Bahati naye ayogera kirala. Direction ya. No Kakooza agambye naye ayogera kirala. Direction ya nayo giraba gye kiri. Fa basoma lituli kyawo. Bagezaako kugamba nti bonna tebamanyi bantu bano kuba Kakooza omudde bw'abadde ayogera Medi gwe wali olabyeko ddala ku ssasi erifuluma nga tewali mukka Medi wali uniform ya jjaati wali olabye uniform ya jjaati etaliiko gundi ya Uganda owulira kanaali bagambye nti abo tetubamanyira sife tusanctioninga kino kigatte kitegeeza nti bali mu buwambe bo bennyini ate mu abantu abalala anti government eyinza okuba mu buwambe fene tutabira mu buwambe okujjako kye balina okutugamba era mpulidde nga Honorable Mpuuga ayogera nti mutubuulire bannayuganda tubagambe beerwaneko nabo bafune ennyambala gye bambala beerwaneko kuba mugamba nti mwena temubamanyi kitegeeza babawambye dda bino ebisatu nze kyenkugambira nti abantu bonna abali mu gavumenti bonna babitiibwa era bagamba balina obuyinza bali tebabategeera buli omu ayogera kirala bisonga wamu nti bonna tebabategeera erina kazira 27 ebulire kikasa ebizibeere 2.5 nkwebaza na gyoli tuli kuki embeera eri mu kalulu k'ekawempe North byetulaba namu byemulaba nange byendaba mumusinga okulaba muli ku ground embeera eno ndi mutiitiizi embeera eno wala bino Joyce benva mbulanga gwoba otandikira akalu kaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 olwokuna olujja mbadde ku mistiiri nsambya byabakama justice mulamuzi n'agamba bino wammanga agambye wandise nti electoral commission fe tulina tteeka mwaka parliament mwagano diisa olyoba obuyinza okulaba nga bakwataganya ensonga ng'eno bweriwo akyogedde nti naga nti mwe parliament mwagana okuyisa etteeka lino nanyingiramu n'abawa emisango gibadde mu buvuyo mu kalulu mujja nemwegatana electoral commission abaloopye ate basa muleta obujulizi temubuleeta temujja kubalumiriza tebadda kuwa evidence n'agamba akyogera mu Luganda nze byebulu byantama nga bali bebagamba abaawa electoral commission nateeza galo bindi bye n'agamba twetaaga ettalaba nti bino electoral commission tukolagana na poliisi ebyemugala ffe tetubimanyi ekibuuzo kiri Joyce baagala Flavia bye tulaba kati ekawempe nga tunulidde nnyo 2026 electoral commission kati ekyali mu buyinza terimu enerangirire ekyali mu buyinza oba terimu oba otandikira kambano katambulanga bano kwebaza na gyoli bano tugamba ba Airtel bagamba okye bayise weegatte ku Airtel Smart with Data campaign aba Airtel balise enkola eno yakulabanga onyumirwa ng'okekkereza datawo data nebisiiza mu Luganda ekyo kimanya amafuta agatambuza essimu yo okukola ki okunoonyeza bakita browsing okukola ki ku chatting okunyumya okukola ki ku streaminga okulaba ebintu ng'obiraba live ng'olina byola ku simu wa simu yafuuka TV ng'olina byola favorite shows zo ng'oziraba Airtel ekugambye nti kati ofunye engy'osobola okusevingamu ega nti wetegereza nnyo essimu yo oyinza okuba olina ebirala byodownloadinga kati mwaba omulembe guno mubitegeera ng'olina byodownloadinga naye bitambuladde muli munda bazita apps zino zeetooloola zeetegereze nnyo kozesa my data manager ku my Airtel application omuntu alingikwe kulondoola data gwokoza buli kintu ekyo bakita application eyinza okuba nga bakisa consuming ng'erya nnyo data wo kakyolina okukola weetegereze nnyo save data fanya okulaba nti tewali applications ebyo byetoolola ebyo downloading ebyo tebitambula nga tolina byokola bistoping obe ng'okekkereza kino kyangu Airtel egambye nyiga *M00# ondeka option 2 ogule weekly oba monthly data bundles ogende ku smarter with your data Airtel bweti bwekugambye gavumenti ya Uganda eyagala abantu abalamu egenda kugema omusujja gw'ensiri omwezi guno gwokuna omwaka guno egenda kutandika okugema abaana omusujja gw'ensiri
gavumenti egambye nti abaana balikutuwa emyezi 6 n'emyezi 11 nabo bajja kugemebwa era bakuweebwa doozi 4. Eddagala lino lyakubeera mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini. Abazadde ssaako nammwe abalabirira abaana bemulabirira mukwirizibwa okutwala abaana malwaliro agali okumpi. Minisitule y'ebyobulamu ejjukiza Abannayuganda bonna nti omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo era gusobola okuviirako omuntu okufa. Eddagala lya bwereere tebabalise tebababba. Eddagala ly'okugema abaana omusujja gw'ensiri lya bwereere mu malwaliro ga gavumenti n'ogw'obwannannyini tebababba. Bw'ati minisitule y'engambye mbagambe bwenti engambye kiteko nnyo amaanyi tebababba. Birangiddwa gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule y'ebyobulamu ya health. Omugongo gukulumye jjajja gwamuluma senga gwamuluma abasipi mugezi simanyibwa. Kati eggwonero lifunyise lijjanjaba omugongo. Abantu baffe mwena tubategeeza ntulese nzijanjaba empya ey'omulembe era nga gwabaddewo omugongo ndi gwaseesetuka discs gwaseesetuka ne gunyiga nerves gukuluma tena weekyusa. Mujje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente entono ddala. Tukola ne massage wamu n'okujeeka kita home care treatment. Ffe tujeeka gy'oli netukubira essimu 075M omugongo jjajja gumuluma maama gumuluma taata gumuluma ng'okuba essimu 075M 19 33 00 oba 076 5 58 35. Tuli Kawempe okulina Equity Bank ku luguudo olugenda Maganja natuka Maganjo kujja okusanga kibuga kibayita Kaboga kibayita Kawempe kulina Equity Bank osanga ffe abajjanjaba omugongo. Yesu bagala ntwatu kibuzo nakireseewo. Kibuzo wakireseewo erinti akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kali in charge kanasobola okulangira akalulu. Ekisooka ku bintu byogedde ku ssentebe waako omulamuzi by'Abakama ng'agamba nti twalemafa okukola etteeka mutuufu mu mbeera ye nti kyamazima wabaddewo kaweefube okuleeta ennongosereza mateeka g'ebyokulonda naye ne wabeerawo abatagaagala. Kakati mu mbeera eyo abeera mutuufu kweyo point nti tulemeddwa okuleeta amateeka n'olwekyo tetuyinza ate kubeekwasa kubanga singa twali tugakoze nga tugalongoosezza twandibadde awo tumwekwasa kwekyo kyokka. So naffe tulina obunafu yabali nga tebalaba kituufu abalaba akiraba bulala. Kati kyenkugamba nti Oweekitiibwa Mpuuga mabega nnyo yaleeta proposals ku kukyusa amateeka g'ebyokulonda naye bibaddewo byonna obimanyi ku mateeka ago abatagaagala abagalwanyisa. Kati in the end ffenna bitukosa ate tubiraba kati naye ensonga eyo ng'ogivuddeko mwami by'Abakama talina ate kwekwasa nnyo ekyo. Lwaki? Nti etteeka libalagira ng'akakiiko k'ebyokulonda we wabeerawo embeera yonna nga bw'olaba eri Kawempe North bo ng'akakiiko k'ebyokulonda bakwatagana ne poliisi okumalawo embeera eyo kubanga poliisi yeri mandated okubeera mu kalulu naye singa era kyagambye nti bakolagana na poliisi anti singa embeera esajjuka okusingako awo Electoral Commission esobola okusetinga n'ennyonnyola nno neega nti okusinza ku mbeera eno n'eno poliisi temala batuweeyo ku b'amagye omuwendo bweguti ku kino era bo nga Electoral Commission. Naye kaakati bwe biri ne mwami By'Abakama bombuuza nti ssebo ebigenda maaso gwe obimanyi? Ekisooka tabimanyi. Ekyokubiri bw'omubuuza nti onaasobola okubeera ku ttali ssenta tayinza kubuli oba anaasobola oba nedda. Ekyokusatu bw'omugamba nti akalulu munaasobola okukalangirira era naye tayinza kugamba tujja kusobola okukalangirira. Kisigalawa mu bannayuganda kwebeereramu na kulaba nti twekunga okumalawo embeera eno naye nga ffenna bwe tuli mu buwambe bwe tuwogerako bulijjo musajja wattu By'Abakama naye ali mu buwambe omwo kubanga kati Medi mbuulira naawe ku mbeera gye walabe Kibooka enyooka teriiko mubaka teriiko muntu wa bulijjo teriiko mukazi teriiko musajja teriiko mwana muto teriiko muntu mukulu teriiko mukadde. Kati By'Abakama gwe mbuulira aba bakuba Kibooko bayinza mutyako ki okuzimukuba. Kitegeeza nti naye mwennyini ayinza obutalubuka olwa Kibooko ayinza okulabira awo nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda naye okusinziira ku kigenda mu maaso naye bayinza omusala Kibooko ezo zobadde oyogerako ezaki
ezawayo mundabayo achali ni control achali mbuyinza tasobola analangirira ajja kulangirira naye okulangirira kwe kunasinzira kubanga kati eno by election esoose bw'omubuuza nti ewannakedde walangirira akugamba kira ayinza okugaa nalangirira ate entebe bw'omubuuza nti walangirira entebe naye nga yalangirira ate nakwedde yonna ekayunga omubuuza ajja kugaa nti yenagenda n'enjogera naye nga yalangirira kati ebyo byonna bye tulimu naye yamulinze kawempe n'ekirala byabaka mwoyo bwe yabadde ayogera teyakugambye nti ye nga ye w'ebyokulonda manyi nti alinayo abantu be aba electoral commission ye bw'ababuuza nti abange mukomyewo olweggulo nti ye abo ababaddeyo be baani bamuga nti baani bakyabo bamuga nti bakyabo bamuga nti manya ki bayinza okugaleeta olaba ye minisita wa internal affairs tumugambye nti amanya gamenye amenyeyo yadde erimu tamanyeyo yadde erimu kanne byabaka embeera mwali naye ate bannayuganda akalumu kyakalimu ennyo naye amawulire ge tuyinza obbawa ge gano nti embeera tennaba kubanga si kirungi kubeeraawo n'ogamba bantu nti temufaayo kijja kutereera kubanga siga nkibadde kitereera kizze kyeyongera bweyongezi kubeera kibi abantu baakubwanga emiggo n'abantu ne basibwa abamu nga beekweka n'okwekeka nga bakuba abantu emiggo nga babalinda mu busiko nga gye bakubira otwala DR foomu naye kaakati bazze misana nga mukyalina mukola ki kunoonya kalulu ogenda kulaba president wa NUP bwe yazze Kawempe North ebyo bye byabaddeyo naye njagala ndabe nga ssentebe wa NRM agenza okunoonya akalulu e Kawempe awo ojja okakasiza ekituufu kye tulimu embeera yenebeera ya miggo bwetyo bagundi bano omukyala ono yani mukyala Farida Nambi naye banamuyisaako embooko obwedda mulaba nga yeetala bulungi unfortunately bambi era nabadde mulaba nga agamba bannange aba security munyambe kuba mukuba abantu naye alaajjanako bulajjanye ali mu kkomera lyerimu lyetwogerako bulijjo Flavia kalawo tugende kaluwa akakusiya kasigaddeyo Mwami Kakoza James Honorable Kakoza engeri gyalaajanyemu naye kansooke mugamba atugaye nti omuntu yamulaba amumanyi eyakola ki eyajjayo nalukoola ku boda eyamuwalula kati nsaba Honorable Kakoza poliisi kubeenoonyerezaako agende abayambeko okutuweerayo obujulizi kubanga ye agambye amumanyi n'ayogera si wa NRM si wa NUP agambye amumanyi nsaba akeere ku poliisi agenda atuyambeko ate engeri gyagambye n'ekibiina kimanyi engeri gyagambye nti amanyi ayinza n'okutuyamba okutubuulira abo ab'obukookolo be baani kuba olaba yalaba oli kitegeeza waamanyi oyo n'abalala ayinza okuba akola ki abamanyi so naba atuyambeko banyira njagala okuddamu ekintu era aba NRM abasinga kye batambuza nti twewamba twekuba twemenya amagumba n'emigongo twagala sympathy twagala kusaasirwa bwati bwagambye akyogedde Kakoza kyeyokola kingambye sola kirekayo kubanga ba NRM abasinga nalabye ne wano owekitiibwa Seninde Sebutinde Seninde mukyala Seninde naye yagambye nti Rosemary Seninde Nansubuga yaliko mbaka omukyalo we Wakiso yagambye nti fe abanuupu twewamba ne twekuba ne twemenya emigongo ne twemenya amagulu ekirungi mukyala Seninde mukyala muzadde alina abaana eggwanga lino lirina abaana ebikolwa ebyo byebikolebwa gwe oba ogamba nti tunoonya kusaasirwa tunoonya sympathy nsaba mutuyambe mutugireyo abo abantu be mugamba nti twewamba twekola ki mubatukwate mubateeke mu kooti tumanye nti waakiri ekyo kijjeewo ekyokwewamba bo tumanyirewo nti tetusobola kwewamba kubanga mwabakutte dda Uganda eno njagala okutegeeza bannayuganda nti yaffe ffenna Flavia Honorable alanga akalulu anaakalanga Electoral Commission transition yatandise dda era alina okulanga kubanga ebyagwa ebugerere ebyagwa entebe akalulu katandise alina okulanga ate nga nuupu egenda kuwangula akalulu kano ffenna tobe byali ebugerere
n'ebyali ebyali Kayunga n'ebyali Entebbe owokusatu yali namba emu. Walabye ku baana bwe babadde babakubanga babagaana okugenda okulonda. Ekyo kyaliwo. Wabalabye nga tukuuma akalulu kaffe. Nabalabye. Tugenda kuuma akalulu kaffe. Eddakiika zino ziri 19 zokka. Eddakiika zino ziri 19 z'olwokubiri essaawa essatu. Twogera ku Kawempe ayina emiruka Bwaise 1 Kanyanya Kazowari Kyebando Makerere 3 mulimu Mulago Bwaise 2 Kawempe 1 Chikaya Makerere 1 Pererwe Mulago 3 Bwaise 3 Kawempe Komamboga eyo nayo twatambulanga manyi byo bikyaliyo kandi bali ku simu. Hello Sebo we bali kuweereza kale sebo amanyanza Makoro Kavuma limti eyo nandi wa NUP ondabira ko Abusiro North omundabira ko subuga po mulaba mu parliament nga ali mu committee kalisi mwabo ba Joyce bagaze bamuliranye kyekiddako olina okubye gamba ki ababaka balamusiza babombi banuupu ate nembebaza okuweereza obulungi abantu baabwe nanzize ku nsonga eri mu ddiiro ensonga zibadde bbiri. Mwami Medi Kakooza ajja tuyamba atubuulira omuntu oyo. Ekyokubiri Kakooza bulijjo tubagamba nti tebali mu gavumenti bali ku lubalaza nga bawakana. Jeno Muhoozi CDF monitor yakubye omutwe n'abuuza bano be baani. Jeno Muhoozi n'atwitinga n'agamba ba security etukuuma era bakola bulungi omulimu ne gwe baakoze Kawempe tugu appreciatinga. Kati simanyi Kakooza agenda kwolekeza Jeno Muhoozi amubuulire omuntu oyo yawanudde Honorable Nalukoola omuwanguzi waffe Kawempe ONUP bamutubuulire bombi. Ne monitor musomyeko yo waleero kwensinzire yabudde monitor gwenkopye leero. Era nange gwenkugambye gwenkopye. Monitor yagambye atya monitor gwenkopye. Monitor yabuuzizza nti bano be baani ab'obukookolo nga beebisse. Ye Muhoozi n'avaayo n'agamba gwani abuuza owa monitor abo ba security ya ggwanga. Era tubamanyi tubeebaza n'omulimu gwe baakoze eki gwe baakoze. Kati ekyo nno parliament eteeko kigoberera. Ekyokubiri akakiiko k'ebyokulonda mukulu Medi tekakyalina buyinza kukulonda kuno okugenda mu maaso. Baakukuwambyeko dde era tubakuba mu nsi eŋŋunjufu. Mwami Byabakama ne munnabo boogera mu Kyunguzi ne Bukenya senga baalekulidde dda ne bagamba nti tetuyina buki. Julius Mukyunguzi talina kyayinza kwogera. Talina ne Byabakama bali nnyo woda ze zikola. Ani analanga olwo. Anti kati awe tugambira nti abantu b'e Kawempe jjo bwe twabadde mulaale ya Nalukoola ekyebando. Abantu bagambye ffe tugenda keera tukuba akalulu tukwate DR formu zaffe eziraga nti Nalukoola awangudde bo bagaana okulanga nga ffe tuziyina tumwerangiririre kyekiddako. Tweyanza. Hello. Wembele. Sebo we bali kulamula nsonga. Yesebo. Wakawemikia na mulamusiza. Linnya lyange nze Mugerwa Sebo makanika wa Toyota Motors. Yesebo. Naye gavumenti tukuze emyaka 4. Ekolaga nti kyagala obuyinza elinga abavuganya ate nga tulina kufuga bisanja 2. Tugamba twesibe 2 naye zino zirina kuba 4. Kuluma gwangulu kuluma na gwa wansi. Kakati era nebunya abasituze nga bakola analysis bweti y'abaana abato. Tutategeera oba bubi babusomo kunyinyula bannayuganda. Omuntu omulaba mu Katami ng'akubye emidde ne fesi zaabwe tuziraba ate babayo ne babeegaana. Kati we nkugambira mwami Medi omuntu ng'ayagala buyinza alina kulwanya. Naawe ng'ennyina obuyinza bwobulemera tulina kulwanya. Kati ekiriwo naffe tulina kufiira ku Kyagulanyi mpaka obuyinza bunaakwatibwa. Mwami Museveni kaakole ki ne mutabani we naffe tujja kulwana mpaka nga nabwe baalwana obuyinza ne babukwata naffe tulina kulwana mpaka tubukwata. Ministry ya Works ebyemirimu n'entambula transport nga bali omu ne X road operations balegeza abantu mwena bakozesa oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway tiwaliwo okulongoosa n'okutereeza okugenda mu maaso ku luguudo luno. Omulimu guno gwakutandika kwate ennaku z'omwezi okozesa Entebbe Expressway omulimu gujja kutandika ennaku z'omwezi nga 26 February era gugenda kuggwa nga 12 March
bagenda kutereza oluguudo olwo luyitibwa Kampala Entebbe Expressway. Kuliko emirimu genda mpola nnyo. Abakozesa oluguudo luno mwena mutegeezebwa nti oluguudo luno lukyali luggule eri ebidduka byonna. Naye musabibwa okugoberera amateeka ga contractor ali ku mulimu guno, bamuyita X Road Operations. Mugoberera amateeka luggule kati ne mugoberera amateeka ne kuva nga 26 February otwanga 12 March obuyo ko balugaddwa nga balukola. Tusaba abavuzi b'ebidduka mwenna kuvuga nga mwegendereza era mugoberere amateeka g'ebidduka n'obupande bwonna obuli ku luguudo. Njwa ku luguudo ki? Kampala Entebbe Expressway. Bagambye tubeetondera olw'obutataganya, tubeetondera faba X Road Operations era kugikusa nti nyumirwa emiwendo gisaliddwako paka bitundu 7 ng'osasula okozesa waliwo kye bayise UPS card gwayita ku Kampala Entebbe Express babisazeko ebitundu 7 ku 10. Ofuna card eyo n'okutunyisa ku lipa osasula ssente ntono. Nyumirwa omwendo guno. Kumanya ebisingawo tukubire ku ssimu eteri ya kusasula 0800 207 17 ku mutimba wano gwaffe www.kee.go.ug. Edakika zino ziri 11 zibulakwera essaawa 3. Honest Developers bakutegeeza nti tusaba okudde eseti yaffe empya omuligayaza Kiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge. Tukyalina ettaka ku eseti zaffe enkadde ziri ku Hoima Road muli Nansana Bujuuko, kuliko Namusera Gembe, kuliko Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka, Wakiso Kasengejje, Kachiri Simba Mannyo ne ku Entebbe balina Nakawuka Ziru phase 4 ne Sisa Lutaba Expressway. Balina estate Namugongo muli Namugongo Sonde, Namugongo Misindye. Honest Estate Developers bazimba amayumba ate era n'ogatunda, bagula n'ogagula, so okugulako ennyumba yo batunda ate bazimba. Estate zaffe zonna bagambye omusanze gyegali enguudo Kawerete n'ebyapa bya mayiro. Emwendi gyegyo mirungi ddala bakkiriza ne kibanya mpola ba Honest Estate Developers. Basangibwawa bakita Makeswal nejangu ku luguudo lwa Matino Girugwera waliwo roundabout wawo ojja kulaba ekizimbe ekyo ebigambo ku ebiri ebya Honest Estate Developers, ebigambo bimyofu n'ekisenge langi ya kiragala. Awo ojja kwagenda kumalira ogusooka ng'obula ng'okuba essimu nkola ya bugunjufu ng'okuba essimu 0772 57 28 oba 0770 57 28 Omuzazi tokkiriza mwana yamala senior 6 kutuula butuuzi. Omwana yamala senior 6 atudde butuuzi nete tokkiriza waliwo nafe aba insurance training college bagamba basomesa omwana afuna certificate mu insurance. Omwana muleete asome bamuyigirize. Balina obukugu baani insurance training college balina omukugu. Leeta omwana waako assa omukisa guno ng'amaze senior 6 agenda kusoma oba agenda kusoma university naye nga bw'akola insurance company zijja muwa emirimu afune certificate. Kwanisa bano genda mu maaso ku mikulu gyaffe egy'emitimbagano omuli www.itc.ac.ug oba info@itc.ac.ug okuba essimu 0417 33500. Kwanisa obwana kwanisa abaana kukoma 17. Insurance Training College, make your vacation count, invest in your future. Platinum Credit, omwana mufuna omukisa guno leeta kadi y'emmotoka gyebayita logbook, yakozesa omusaala gwo wa bizinesi yo ofune looni Platinum Credit. Omwana asobola okweyongera nyiga *249# otegeyo kusabako kyaleeta byonna erya Platinum Credit oba kuba essimu 022335 Platinum Credit. When time is money we deliver. School fees nkugamba olina omukisa guli gumu toli ku mukutu gwa MTN. Genda ikozesa momo nyiga *M65*8# ondeko school pay. Omanyi tuyinza ofuna omukisa n'owangula school fees za mwaka mulamba ng'oli mu baana mukisa amateeka n'ebiragiro wabula byo bigobererwa bitubeerawo mu MTN tewali kitulema. Dika sawa yo ntuufu ebyo dika musanvu zokka okwera essaawa 3.
Hello. Nadi nsereko Sebuliba. Sebo webale okutuweereza. Sebo webale kuwuliriza. Erinnya lyange nze Faizo cameraman. Tuuse ensonga. Njagala kusooka kwebaza ababaka booli nabo. Ensonga bazoogedde bulungi. Era nange njagala kugatta eddoboozi lyange kuli ababaka booli nabo okubanja bwe kibanga ddala abantu bano gavumenti nga ddala tebamanyi nga bwe tuwulidde baminisita bavaayo ne bakyogerako. Nze ndowooza gavumenti erangirire nti yawambibwa dda si eri mu kontro, kubanga abantu ng'abo ne bakwata abantu ne babateeka ku poliisi n'ebali savinga n'ebatwala mu kooti, naye ng'abaabaleese tebamanyiddwa, babise feesi n'emmundu bazikozesa, naye nga gavumenti terinaako kyebamanyiiko. Toyanziza nnyo toyanzike. Hello. Sebo Medi Nsereko. Wangi. Weba kumpereza munange. Ani ono Sebo? Ono mukwano gw'omuzeeyi Mpologoma. Kinvinvi? Kinvinvi awai General Proscovia Nalweiso. Tuwai kwogerako akutumidde okukamala obukamazi. Alinga munjogerako ki? Unatokwa yaliko olameka yamukyasaawo. Joyce Ngasese ne Flavia n'abagabe. Flavia nno n'abagabe mukwano gwange weewaffe eri mubuuze nti emakaliza awulira amanyiyo bulungi. Akaliza amanyiwo aga nti amanyiwo. Awe njije omukyala. Ew'omugezi Kipaapaali. Aga nti amumanyi Kipaapaali yafa. Yafa omugezi Kipaapaali. Era bamumpeera akalulu n'abagabe. James baagala mukwano gwange yampanga omuzindalo ng'akyali eri. Mitala eri. Era abannanga b'emityana baagala mulabire nga ddala. Ate ekyo mwagalako Joyce ayagala mukama wange Mbuga Masiasi. Mukama we yani? Mbuga Masiasi wa DA. Joyce baagala mwagala nnyo. Mukwano gwaffe nnyo Joyce atuwagira kyemanyi. Kankusibula. Nansibula kubiriwo nanga amanyi gampedde nze ni muwagizi we Nalukoola. Awedde emirimu mu Kawempe. Wavaayo mwena alimu? Gali ni muwagizi wa Nalukoola. President yatugamba Mwami Museveni yali alina gwawagira. N'agamba nti ono si waffe nnyo naye mumuwagire. Nange Kawempe ndi ku council Nalukoola Eliasi. Naye amanyi ganzigwamu ogeze n'otugamba ng'otandika nti byabakama abatalina buyinza bonna abateesi nti baagala okuyiza etteeka. Etalina buyinza? Bakamba alina etteeka erisobola okuyita abali n'abagamba. Irina? Irina? Alina naye akubagizeegizeemu awo naye ng'asobola bagamba nti okusinza ku biriwo byonna emiggo giyitiridde Medi Nsereko emiggo giyitiridde. Tukize tugaane nti wali twagala akalulu akamazima n'obwenkanya. Ng'akalulu kagenda kubeera kamazima nga yatumanyi bunyi Nalukoola agenda kawangula. Lwaki emiggo ali givaayo ku biseera bino? Kubanga nze nkuze kutuuka wano nga suuyanga Jati ng'esse mu kalulu. Naye nga Jati yavuddeyo nejja mu kalulu emiggo nakutandika okunyooka. Kakoza agambye nti Sibebo. Kakoza agambye nti Sibebo naye bayinza okuba nga balimba. Kalulu agamba nti Sibebo ne bano bavaayo ne bagati bakoleko kigenda kubeera kitalo kyosesa gavumenti olwaleero. Bwekibanga akalulu k'Ekawempe nga balaba nga kabayinze bakavemu bagambye nti wenaalemudde ebbali baleke Nalukoola awangule naye emiggo mu Medi Nsereko emiggo mingi. Muzeeyi Mpologoma. Muzeeyi Mpologoma Kinvinvi. Hello. Sebuliba. Nkulamusiza nnyo taata. Ani ono? Ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime. Muliridde wa? Taata ndi wa Nuupu omukulembeze Ekyagulanyi Center mutuli mu Kawempe tugumbye bugo. Ne banabalangirira? Amaanyi g'abantu gajja kuteekawo foosi balangirire. Wadde oteesa otya? Era mukulu by'abakama batumazeemu amaanyi. Bwana Medi bwebanga dimokulaasi akkiriza omuntu yenna okwesimbawo era n'okuvuganya kukkirizibwa n'ebitundu ne birambibwa nti gwe gundi ogenda wano gundi ogenda wano. Olw'okuba nti bamanyi nti mu Kawempe omuntu asingamu amaanyi ekanso Nalukoola tekyetaagisa muntu mulala yenna na bano kujjayo bisi kukola bintu byonna. Mukulu gundi Kakooza tubeere sirias. Muyina abasajja abeesiba obukookolo abajjaati bakuba bannayuganda okujula okutufiirako obufiizi. Singa bannayuganda ebisonga by'okwerinda mubeewakanye buli omu abeewakana. Ffe bwe tunaanyiga ne tugamba naffe tubeekolereko. Temubyogerera wano munabikolerere wammwe. Nyawo Sibula n'abagabe.
Webale nnyo webale ddala media okutukyaza. Njagala okwebaza abatuwuliriza mwena nammwe abatusobodde okutuwa feedback eyo. Abamasimu tubawulidde. Amaanyi g'abantu gajja kuleeta embeera okulaba nga tulangirira akalulu. Naye nabo bennyini komiti nayo yennyini emanyi nti amaanyi g'abantu wegali. Electoral Commission ekimanyi era leero twayogedde nabo. Waliwo ensonga Honorable Bagala gyayogeddeko ey'omukulembeze w'ekibiina kya NRM ogenda onnoonyeza candidate waabwe akalulu ffe batera otugaana ku lunaku olusembayo nga tebaagala babeere mu kitundu omulundi gwe gumu. Naye kuno twakibagambye ne tubagamba nti we twabasinkanye Electoral Commission ne tubagamba mutukkirize kubanga ono naye mukulembeze wa kibiina n'oli abeera mukulembeze wa kibiina buli omu anoonyeze candidate w'eki akalulu ne batugamba bajja kikkiriza era tulinze okulaba oba bye twayogeddeko banaabikola. Bannakasanda abatuwuliriza mwebale okutuwuliriza kubaddeko awo Sempewo Mulshidi Namiryanga Obukuya Ticha Godfrey Serebe Kayunga Boy Busungu wali Ekiryanongo Nsozinga ne Kavuma John okuviira ddala mu Bukuyawo n'abalala bangi nnyo. Bannakawempe North tubagumya era tubasaba akalulu kagenda kubeera kannalukoola luyimbazi akabonero manvuuli. Tukyali mu kakuyege temupowa temuzikiza paka we tunayingira mu ntebe yaffe eri waggulu n'eno yonna. Mukama abakuumi. Mwala wantu watwaggalawo. Medi neyanziza obudde buno nebaza n'abantu basabasajja okuteekako CBS. Njagala okutumira abantu bonna abataddeko naddala bannamityana mwebale kuwuliriza mwebale kugoberera abakubi amasimu mwebale nnyo mwebalire ddala consistency eyo Haji Makolo Kavuma mwebale nnyo okubanga ensonga z'eggwanga muzigoberera. Ate n'ekirala abantu bonna abali si bantu bokka be Kawempe North n'abagenda Kawempe North okunoonya akalulu ab'ebibiina byonna buli omu yesibe bbiri. Abakyala mwena tubagaliza olunaku lw'abakyala olulungi olw'okwefumiintiriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka agerekera